Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamsiza mwenna baganda baffe wonna wosinzira okubeera nga otulaba essaawa zino mukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebale ddala wano muli ku kituufu bayitawo Gospel Live. Tubeera n'akanyomero kano ak'ebyobulamu tuleeta abantu ab'enjawulo ne babeera nga bannyonnyola ku bintu eby'enjawulo. Tuli powered by Sozo. Sozo egamba nti munanga oba olina ebyomunju ebyawaka ebya restaurant ng'obikoye bibawe kati. Sula moto ye nagamba nti munanga oba oyagala motoka kibanja mpola wali akuwe motoka. Okitegeera Dynafarm ye waviirayo nagamba nti ebintu bikwatagana n'endwadde mubiri gwe togutegeera oyagala gutereeza teweewulira fiti wali okubeera nga akutereeza. So olwaleero tugenda kwogera ku weight management oba omugejjo. Okitegeera biki ebireeta omugejjo, oyinza biwona otya, ye lwaki gujja, oguvaamu otya. Okitegeera ebyo byonna abantu tubeere nga tubatangaaza ku nsonga ezo. Ono gwe ndi naye ndi ne Musawo Daisy agenda kuba atunnyonnyola. Maama nkulamusizza. Ojja kwongera ku ddoboozi abantu babeere nga bakuwulira. Amanya Erinnya nze Wanyana Daisy nga ndi musawo eyasomera ku Lusozi lw'e Makerere era nga nkola ne Dynafarm nga health consultant oba omuntu gwe beebuuzaako ku byobulamu. Ng'era Dynafarm bw'otumanyi tukola nnyo ku ndwadde mu luzungu ze tuyita non-communicable diseases. Ezo ze ndwadde ezijja olw'ebintu bye tukola ngaffe abantu. Tekigenda kuba nti Wanyana alina ssenyiga olw'okuba yayogedde ne Farouk ne Farouk agenda funa ki ssenyiga. Wanyana bw'aba alya bubi nga Farouk ye yeefaako n'alya bulungi, Wanyana ajja kugejja ne bwe banaaba babeera mu nnyumba y'emu, Farouk nga ye omubiri akyakoze eki akyagukuumye. Wanyana ajja funa pressure nga Farouk talina pressure. Wanyana afune sukaali nga Farouk talina sukaali. Olw'ensonga nti Wanyana alina ebintu by'akola ebimutadde mu kifo nti asobola okufuna endwadde ezimu. So bwe tuba tukola ne Dynafarm tuba tugamba nti twogera n'abantu, omuntu n'omubuulira n'omulaga n'omukubira tooki nti obadde okimanyi nti kino na kino weetaaga okikyuseemu, kino na kino kyetaaga kikolebwe bwekiti, such that omuntu omuwonya obulabe obw'okufuna pressure, omuwonya obulabe obw'okufuna omugejjo, oba ne bw'aba afunye omugejjo oba nga omubiri tegumusanyusa, tugezaako okumulaga ekituufu. Okay. So olwaleero tugenda kwogera ku kukuuma mubiri. Okukuuma omubiri. Kukuuma omubiri tutegeeza ki? Omuntu kimunnyonnyole bulungi ki ky'otegeeza ogukuuma? Buli omu agamba nze ngukuuma, kiki ky'ogamba? Kati kyentegeeza mu kukuuma omubiri, omuntu obuwanvu bw'oliko olina obuzito bw'olina okuba nabwo. Mu buwanvu bwo olina obuzito bw'olina okuba, amagumba go galina obuzito bwe galina okuba nga gasitudde. Era obuzito obwo bwe buba wansi nnyo kikuteeka mu kifo ekikyamu ennyo. Endwadde zitandikira ku ggwe, hormones ziba teziri bulungi mu system, era obuzito obwo bwe busukkawo ku magumba go, yes, kitegeeza nti era omubiri gwo ogutadde mu matigga. Mbadde mmanyi nti omubiri gwange gusitula ekyo kigusobola oba ngezze nti era amagumba gasigala gasobola okuwanirira omubiri gwange. Kituufu gasobola, naye buli height erina weight, buli buwanvu bulina obuzito bwe bulina okusitula. Nja kugereza taxi oba buses, tozera nti ziri waggulu naye kago bagiteeka waggulu, bagiteeka wansi nti height bw'esukkawo wabaawo
bwesukkawo erina obuzito bw'erina okusitula mu kifo ky'erina okusituliramu nti naawe omuntu yadde oli mumpi togenda kufuna weight esukkiridde. Weight yo si yeemu ne weight eyiyo. Yes, bwe naaba nga ndi 6 kilos 6 tekitegeeza nti naawe beera kilos 6 gw'oli muwanvu okunsinga gwe ekipimo kye era kisingawo ku kyange. Kati nze bweba height yange bagamba tosussa kilo 6 ate nenzisussa kitegeeza with time amagumba gange ngenda gakosa yadde waliwo n'endwadde endala ezijjirawo. Awo Daisy wenkubuulira nti nze ntegeera nti omubiri gwange gwetikka kiro weebuti anti gwetikka obuzito weebuti anti kakati awo tuba tulina okukupima oli buwanvu ki. Bwe tumala okupima obuwanvu ne tukupima n'obuzito then ne tukugamba nti munnange nno wategedde okusinziira ku buwanvu bwo kilo ze weetaaga ze zino. Aha, zino era bw'oba ogejja oba okogga beera mweno range beera between this and that naye tosussaawo. Bw'onaasussaawo obeera weeteeka ku risiki okufuna ebintu ebirala ebijja n'omugejjo. So tukitwale nga wonaagamba nti nina trailer yange nengitikka omusenyu oguli gwetalina kutikka efuna obuzibu kyotegeeza n'omubiri gwegutweguli ekituufu ssebo. Okay, kati wetugendera nti owaaye biki ebireeta omugejjo si gwe mugejjo weight si gwe mugejjo weight bwe buzito ssebo bwe buzito biki ebireeta ebintu ebyo omugejjo omuntu n'agejja lukuka omuntu n'agejja omuntu kati ebimu ku bireeta omugejjo ekisingira ddala kwe kulya emmere ne tutagikozesa. Kikyotegeeza okulya emmere n'otagikozesa kwe kuba nti ndi wano totulaba leero tutudde wano naye nga nakedde n'endya very heavy breakfast ne tujja wano ne tutuula ne tunyumyamu nga bwe tunyumya essaawa zino n'enzirayo ewange ne neebaka essaawa ekyemisana ne zituuka n'endya nembeera awo nga kwegamba siina nnyo kyenkola kiri awo mbu omubiri gukozesa emmere eno gye nalidde ekyeggulo ne kituuka nakyo n'enkirya kwegamba nga buli lunaku nzuukuka maybe n'enzija oba neŋŋenda ne tugeze oba n'oyoza ebintu oyozaayo bintu oba okedde okugeza omuntu akola mu katale okedde olina abavubuka abakusombera ennyaanya biki ne bakuteera awo gwe madaamu n'oli ekyenkya n'otuula oli najja kugula katungulu n'oyimuka n'okamuwa n'oddawo n'otuula oba w'otudde bw'opimira n'obimuwa naye nga buli miiru evaayo ogirya ogisaanyaawo ne bw'eba si nnyingi naye miiru yonna evaayo okola ki ogisaanyaawo naye bw'otunuulira activities z'okola mbutuufu emmere eno gy'oteekamu terina weekozesebwa kiri awo kwegamba otaddemu ebitundu 100 okozesezzaako ebitundu 4 kati ebitundu 4 ku 100 kitegeeza ziri 6 ziri 6 ziri omwo zifuuse excess tezirina kyakukola zifuuka ki olwezo kati ezo 6 tugenda zifuula masavu fats ezo 6 zisigala ki masavu kati slowly mpola osanga omuntu agenda ayongerako akunyumiza nga bw'atalya nnyo nze n'olaba ndya emmere entono sirya naye n'omubuuza biki by'okola tetuganye okedde n'ofumba ofumbye waka ni waliyo n'eno activity gye tugamba ddukamu tambula ogende okomewo ezo activities tetukyazikola oli olwakuba azuukuse afumbye emmere ayozezza ebintu n'atuula ku ssimu ye alowooza akoze eki akoze nnyo naye omubiri gunga gwo gwonna buli kapaati kalina okubaako ne kyekakola okusobola okulaba nti emmere gye wataddemu ekozesebwa eyo namba emu
eyo namba emu ey'okubiri tuli kubireeta omugejjo eyo namba emu butakozesa byolidde emmere gy'olya togikozesa exactly. Then wabeerayo omulala nga ayina byalya mu butuufu emmere ye esingamu muwogo, kawunga, muceere ali ku carbohydrates zokka zajjuza mu system. Kati azijjuza mu system naye omubiri ate taguzimba kuteekamu nko ku nnyama, kuteekamu nko ku ggi, kuteekamu nko ku ki. Nze sigirina ennyama nsobola kulya ki kawunga kange ebijanjaalo weebiri nabyo birimu proteins. Naye osanga omuntu ku makya yalidde muwogo n'anywerako caayi omukalu ekyemisana ne balya akawunga oba ne ovacado. Kwegamba waliyo n'eyo embeera okuba nti omuntu alya ekika kimu eky'emmere n'emmere gy'alya erina calories mpitirivu. Calories buli bwe ziba nga nnyingi okugeza ngenda kugereza omukyala eyakazaala anywa obuugi kwegamba ali ku carbohydrates zaateekawo flask y'obuugi bakola balya ali ku calories zaateekamu oluusi abamu tebataddeemu mata naye ate bw'omubuuza activities ebintu byakoze so n'omusanga nti singa bambi yagenze n'afuna fruits n'afunayo ku majjaawo n'ateekayo yadde ekikopo ky'obuugi oba bisatu era yandibadde afuna amata ate nga tayongeddeemu maanyi g'atagenda kukozesa ne diet olya biki. Era wenkubuulizaawo Daisy abakazi bano abaakamala okuzaala nga bagejja nnyo kiki kyo ekigenda mu maaso awo? Ekisinga okubagejjesa tebaba so active tebakozesa mmere. Emmere bagirya because omubiri guba enjala eguluma okay olw'ensonga nti weetaaga ki amata naye munnange ate emmere gye balya in that time yemmere ate omuntu gye yandiriisizza ekigero n'ateekawo emmere endala ekika ky'emmere endala such that omubiri gw'osigala oguwadde amaanyi naye ate ng'oguteereddemu n'ebintu ebirala ebitagenda kuteekako mugejjo. Ekirala olw'okuba baba bakoowu omukyala abadde n'olukindo oba yakoze kale tugeze ennomo naye abeera mu bulumi kati togenda mumusuubira nti agenda kuba mu exercise biki alina kulya nnyo kati anti kati awo balina okwebuuza ku bantu nti ndidde ntya abantu abamanyi ebyobusawo endya y'omwana nti oke naakazaala naye ndidde ntya okufuba okulaba nti siina ki mugejjo n'amanya nti bwe mba ku makya nanywedde ekikopo kimu eky'obuugi enjala we naddamu ngenda kusooka na giraasi ya juice alimu vitamins zo zeetaaga mu mubiri ate ebirungo ebiri mu juice bikuleetera okuba okuwulira ng'olinga kkuse so we wanditadde emmere noba ng'otaddewo giraasi ya juice ate era okyasobola okukola amata oba n'ateekawo amazzi agabuguma era ng'akyasobola okukola ki amata. Kati Daisy tugende ku kya omuntu ekiro agamba nze seebaka nga siridde kyeggulo n'omubuuza ti ekyeggulo emmere eyo egenda kukola mirimu ki kubanga oŋŋambye nti girye naye omala okole ki ogikozese omuntu n'agamba nze ndya ssaawa zange 5 onya ez'ekiro tobamanyi tubalina bamazembe amala kulya ekikomando ekyo kya capati ze nga 5 nga kiriko ebijanjaalo n'alyoka yeebaka n'akuba amasimu awo ne yeebaka ekiro omuntu omutuufu alina kulya ssaawa mmeka era n'emmere awo we tuba tugenda awo omuntu omutuufu ojja kwongera ku ddoboozi Daisy omuntu omutuufu twandimugambye nti ekyeggulo okusinziira bw'okola kubanga nsobola okulya ssaawa 5 naye nga nkola night shift otyo omuntu omutuufu twandimugambye ekinene ennyo ssaawa 2 kubanga tukusuubira okuba ssaawa 4 5 ogenda kwebaka
Saawa 2 bw'oba omaliriza okulya nkusuubira abamu basula boozezza ebintu balinaawo emirimu gye bakoze oba emmere eno bagikozeeko kubanga bw'obeera weebase obeera mu relaxing mode obeera mu flight mode nga cells ziri mu just kweddaabiriza. So omuntu omutuufu twandigambye essaawa ze yandiridde teyandisusiza 2 ez'ekiro. Ndya ku ssaawa 2. Lwaki ndya ku ssaawa 2? Lwaki olya ku ssaawa 2? Mbadde nkugamba nti okulya ku ssaawa 2 tukuwa akaseera ka ssaawa 2 endala emmere eno ebenga eyita mu kyenda ebagikuba nga nawe bw'okozesaako ku maanyi agamu agagivaako. Ndi ku buliri kati ate awo ki kyoyagala nkole? Kati ku flight mode ndi ka beach ku buliri bwange. Kati awo tukuadvisinga bw'oba owulira nti gwe ekyeggulo tosobola kivaako zikukokeereyo ne exercise baako n'edduyiro gy'okola ku makya. Ekyeggulo nkiveeko mu Afirika. Ekyeggulo osobola okivaako oba kyusa kyolya nti lya ekyenkya lya ekyemisana ekyeggulo onywewo caayi n'omugaati. Lya ekyenkya yes lya ekyemisana ekyeggulo onywewo caayi n'omugaati kubanga omanyi ensobi gye tukola ku makya gwe oyagala oteekemu caayi n'omugaati kyokka nga ku makya ogenda okuba nga okola. Okitegeera omuntu aba akoze ensobi oba okola nsobi kubanga ogenda okimanyi nti osobola okuva ewuwo nga wasoose ku mugaati na caayi n'otabaako kyolya olunaku ne lukuyitamu bwe lutyo ng'oli bize n'ogenda n'olya emmere bweti ekyeggulo n'ogamba omuntu bunze sirya kyamisana ndya emmilwege naye era omugejjo ne gujja. Lwaki? Emmere y'ekyeggulo eyo kubanga obeera okompaseti omuntu alya ngazzaawo. So omuntu ayina kulya mu ndyaki ku makya ekyemisana yes have your heavy breakfast n'ekyemisana kirye. Lwaki ndya heavy breakfast? Lwaki olya heavy breakfast? Tukubalira heavy breakfast olw'ensonga ekiro wanywedde caayi n'omugaati. Kati ku makya sisitimu y'enjala eba ekola ki? Ate ogenda kukola sisitimu enjala egiruma so tubeera ne dimandi eyo ey'emmere ate ng'emmere gy'ogenda oteekamu ogenda gikozesa. Waliwo oli agamba ndya kimu naye omugejjo nze simanyi gye guva. Omugejjo gumpitiridde ng'asinga n'ono alya miruzi 3. Kiva ku kyekyo. Waliwo okuba ng'alya kimu ng'alya kyaggulu. Ekirala waliwo okuba nti emmere gy'ali ekimu ekyo yeri gye twagambye esingamu carbohydrates, muwogo, kawunga, biki, muceere. Kati ojja kusanga omwami oba omukyala alya muceere gwokka, alya kimu naye muceere gwokka. So ezo carbohydrates nyingi kyokka ng'emisana omusanga yaguzeeyo kacupa ka soda. Akacupa ka soda akomanyi sukaali alimu, ezo nazo carbohydrates sugars ndala. Akawunga ke waliwo akaceere ayinawo ne soda. Eat with purpose oba liisa ensonga. Lya n'ensonga. Eat with purpose. Kati omuntu oyo buba butamanya kubanga ekikuliisa gwatagenda situla nsawo walimu toyina nsawo gy'ogenda situla oba tewalimye. Lwaki oba toli muzimbi? Lwaki oba oli akawunga? Gwe kyobola abazimbi babakolera nnyo akawunga n'ebijanjaalo. Kawunga carbohydrates, ebijanjaalo proteins. Kwegamba omuntu alaba abaakukoze ekyakumazeeyo gwe ne weegulira akatunda n'ofunayo vitamins. So awo omuntu oyo mba mutwala nti kyakola takola ki takimanyi. Programu yammwe ngamba nti dya heavy breakfast simanyi ne lunch ne kusapa onyweyo kacaayi. Kati eyo ebibyammwe ab'ekkololo olulira kati fe ab'ebwayise olina otubalirira nti breakfast heavy sigikola ki? Togisobola. Naye
kyenina kye mugaati oluusi kachapati okitegeera kati tubalebala oyo tumuwe programu oyo waati kuba eri gy'obaddeko yabe kololo kimanyi ndiye ku cafe Javas ndyewo breakfast eri heve kati omukulu oyo tabirina kati oweeno naye agejja webwayise naye agejja okitegeera alina programu ye nabbeereete kati owebwayise oyo ngenda sooka nkubuuze nti owebwayise alya kyeggulo kifaanana kitya siwayisewoka anti njagala nga bwompadde example eri ffe ab'omugete mmere yaffe tubeera n'ebikomando byaffe tubeerawo n'akawunga kaggwawo tubeerawo n'ebijanjaalo of course oluusi lwonyigiriza nnyo akaceere ne kakola ki ne kayingirawo kabeerawo naye nga tebabeera nnyo ku makoloni bageesonyiwa okitegeere n'ennyama baagivaako nkitegeera kaakati mu kukyusa embeera omuntu gy'alimu owebwayise ngenda mugamba akole ku ze tuyita exercise naye bwe mba nkugamba ekintu kya exercise oba mufuna mpola si webwayise oba mufuna mpola bamufuna mpola tusobola okukola ki okubayamba tutya nti tuyina ekintu nkyali ku kya exercise nga sinaleeta Dynafarm bwetuyamba ku kya exercise bwemba nkugamba exercise sikugambye nti olwaleero dduka ove wano paka ove Bwandegeya paka Bwayise olw'okuba nkugambye kola exercise nedda kyentegeeza nti bulijjo oli emmere eyo yonna gy'olya naye nga toyina byamaanyi byokola ki byokola kati bwemba nkugambye kola exercise tandika ng'otambula tambula omale wiiki namba ng'otambula butambuzi okuva wano paka Bwayise oba okuva Wandegeya paka Bwayise tambula okomewo lwaki nkugamba bwe ntyo ekikuŋŋambisa ekyo kiri nti njagala osigale ng'okyali emmere y'emu naye ng'olina by'osala naye buggo bw'onaagamba baŋŋambye exercise first day n'ogenda n'odduka n'okoma ogenda kukomawo nga demand gy'olina ey'emmere empitirivu otuule olye emmere oteekemu n'ey'ensusso nti ogenda kuzzaawo z'ova okusala calories z'ova okwokya ate oyongereko n'eziri excess so ate oŋŋambe waŋŋamba okola exercise naye ate engejja bugezi so nga olina okugamba bulijjo ntuula waka oba bulijjo siddukamu naye kantandike nakutambula tambula time egenda tutuuka ng'olaba otambula mpola ogambe kanyongeremu ekiseera era kituuke ogamba omanyi kantandike okukola ki okudduka naye ng'emmere tekyuse osobola osigalayo ku mmere yo emmere esigala y'emu kyentegeeza emmere gy'oteeka mu system ekipimo kisigala kyekimu yes tujja kyusaamu nti kino sooka okireke naye ekipimo bwe mba ŋŋambye nti half oba kwota byonna bye nkuteeredde ku sowaani bijja kusigala bisigala kwota naye ng'ate biyinza okukyuka oba obutakyuka naye nze kyensinga okwaga nti ne kyotaddemu kikuyamba buyambi ku maintaininga naye nga bw'osala so si kugenda kudduka bye nkugambye n'obiteekako n'oyongera namu oba nkufunye kyenjagala ekirala kyetubanga abamaliriza ndaba nnyo abaana b'abagagga omwana wa myaka 4 myaka 3 myaka 5 ng'alinga omukazi omukulu ng'omwana muto naye ng'omwana yagejja kyekireeta ekintu ekyo era naye kulya waliyo ebika bibiri ebiri genetic oba kyetwandigambye nti osobola okukijja ku muzadde waliwo ekika ky'osobola okujja ku taata waliwo ekika nti mwenna mwembi mu contributinze omwana n'afuna omugejjo ogutakola ki ogutasanyusa era omwana oyo bw'oba omulabye like okutegeera kwe tekuba kulungi omwana aba afunye ekintu nga kiri genetic
entegeera ye oba okuba kye twandiyise obujagujagu obugezi owe ayawukana. Ekirala appetite eba waggulu nnyo, baba balya nnyo ate ng'omubiri gwabwe eyo rate ey'okumenyaamenya emmere amangu oba okumenyaamenya emmere bo mu mubiri gwabwe ekola mpola eri wansi. Kati omwana ng'oyo aba yeetaaga diet plan nti omuwa emmere erimu fiber n'omuwa emmere ngenda kubinnyonnyola ssebo nsaba nsonyiwe naye nga ngenda kubinnyonnyola nti omuwa emmere erimu zi fibers n'omuwa emmere erimu ebibala n'omuwa emmere erina emmere ezimba omubiri n'omuwa emmere entono ewa amaanyi. Olwaki nti omwana ono olw'okuba nti omubiri gwe tegukozesa mmere eno bulungi teyeetaaga ate omuwe mmere nnyingi egenda muleetera excesses oba ekisusse mu mubiri ekinamuleetera omugejjo. Kubanga era ojja kulaba omuntu oyo appetite eri waggulu ye buli lwalowooza mbu olw'okuba alina appetite alina okufuna buli kyayagala n'akirya, naye ate era omwana oyo ajja kukula oluusi bw'aba mwami omusange nga tazaala n'omukyala oluusi yesebo gusobola okuleetera ebyo ekyo gusobola okuleetera obutazaala ne sexual functioning by the way neka nga sukaali ne sukaali pressure ebijja muli bakazi kati musobola otubuulira ate gwe oli kansala oli consultant ate oli mukyala osobola otubuulira abasajja abo abanene nnyo bali batya omugejjo guno gubakosa? Omugejjo gubakoseza ddala ssebo gubakoseza ddala kati buye bw'abaamu kali okusikira oba okuva ku bazadde oba okuva ku taata kisobola n'okumulemesa okuzaala omusajja nga ye. Era oyinza omulanga ne puberty agituuseeko late bw'aba muwala naye kyekimu late. Okay, so abo abaana boolaba nga asusse weyandikomye oluusi abazadde bano baba balina kye contribution bacontributinga. Kati waliwo oli yasiiba ku Nicodemus Kabia waliwo ki emmere ye omuwa magezi kyoyo. Kaakati omuntu ng'oyo Kabia tetuganye bakateekamu by the way waliwo n'abagamba waraja asala amasavu mbu kati Kabia kano okanywedde ekibumba kituufu kijja kusengejja n'ekibumba kino kyekimu ate kyekikuyambako eri mu kusalaasala amasavu ne kikuyambako ebintu ebirala bingi nnyo. Kati gw'ojja kateekamu naye bwe kanaasukka ekibumba ojja kisanga nga tekikyasobola kukozesa zino carbohydrates bulungi tezikyasobola kusalaasala amasavu bulungi so omuntu omusange ng'agejja kuba jjukira ne ka Nicodemus okayisaani kapooko omuntu abeera n'olusaniya lwa pooko n'abeerawo n'emiwogo alina amalwa alinawo Kabia. Kati eyo miiru yonna nga bw'ogiraba ng'ali ku kyoyo miiru eyo nga bw'ogiraba ekibumba kirina okuba nga mu system kikola bulungi kubanga carbohydrates ekibumba kirina omugaso gwe kizannya ssebo mu kukozesa emmere yeewa amaanyi mu kusalaasala amasavu ekibumba kirina omugaso gw'amaanyi mu kukola ku Kabiako kano oba kawaraji ekibumba kino kirina amaanyi. Omuntu ono omulikomendinga obbirya omuntu oyo tumugamba nti lya naye manya obulamu obuddaabirize. Kuba osanga omuntu nze mbalabanye ekyaddondo awo ekyaddondo wali kulagibe omugamba nti lya naye omubiri gukola ki guddaabirize kubanga ngenda kubuulirayo akantu kamu tekabadde ku topiki gye tuliko olwaleero obadde okimanyi nti ebinyeebwa ebimu bye tulya
birimu obutwa bwe tuyita aflatoxins naye obutwa obwo nga bumenya ekibumba kyaffe. Binyeebwa kikazi. Bino ebinyeebwa ebyenva bize tulya. Ebimu ebiganda ebyo bye basekula, ebinyeebwa akawunga ke tulya ssebo. Bw'oba osomyeko waliwo kye bayita aflatoxins. Gatujja ku bintu nedda anti kyenva nkugambye nti baleke balye naye bajje booze ekibumba bajje booze omubiri because ebintu tetugenda kubivaako nze nkubuulira amazima otherwise bwe tunaatandika okugamba kino kiri ogenda kwesanga nga tokyasobola kulya yadde n'ekintu n'eki. Njagala tumalirize na effects z'omugejjo. Omugejjo bwagulina guyinza kuleetera biki tubawe ne solution tuve wano. Kale ssebo kati omugejjo ekisookera ddala kye tubuusa amaaso kumenya magumba. Gumenya amagumba gukuleetera obulumi oli n'atandika okugamba mpulira ennyingo zino nga mpulira zeetuddeko muwala muto naye ng'akugamba mpulira amagulu gannuma olw'ensonga nti alina ki omugejjo. Ekyokubiri obeera ku risiki nnene nnyo okufuna pressure olw'ensonga emisuwa gyo giba nagyo bagijjuzaamu amasavu ago ne gafunza emisuwa. Ekyo kijja nga kiruddewo ng'okufunda kususse nga ne ka red blood cell tekayina we kayita kwega ne butuka ne bwesqueezinga. So amasavu gasobola ozibikira emisuwa gyo. Amasavu gasobola ozibikira emisuwa gyo, gasobola okuleetera clot, gasobola okuleetera pressure. Ekyo bwe tuba nga tukitadde ebbali amasavu gano era oba omugejjo guno gukuteeka ku risiki ey'okufuna kye tuyita sukaali oba diabetes. Ekika ekya namba 2 type 2 diabetes. Kati ebintu bino pressure, sukaali, magumba olwedde bikuliko. Amagumba gano oluusi bwe geecompressing nga gasobola onyiga nerves. Sukaali ono bw'ajja asobola okutta nerves. Pressure bw'ejja esobola okutta amaaso. Amagumba kati onaatambuza ki oli muwala muto. Kati omuwala omuto ng'ongamba tokyasobola kutambula kuva wano paka Kaleere, kuva Wandegeya paka Kaleere oba kuva Wandegeya paka mu town, oli muwala muto tokyasobola kutambula olw'okuba amagumba gakuluma. Kati bw'otuukira okukaddiwa ng'oli ku ki. So ebintu ebyo bisobola okutta bayigawe bikutta kubanga abantu abasinga bafa pressure. Okay? Oli naafa afudde sukaali amufunye bukulu. So gukutta bikutta. Ndowooza n'amasimu gano omuntu n'abeera ku ssimu buli kimu n'akyodalingira ku ssimu buli kimu ebintu byabikolera ku ssimu tatambula takola ki aseereza buseereza n'abeera mu kifo kimu yabeera mu esi akola tatambulako takola exercise n'endyayo tagikola ki tafaayo ava mu ofiisi si cafe javas okuva cafe javas n'agendako waline kwegamba n'ebintu byanywa anywa mwenge alya kweganga ebintu byoteeka mu sisitimu naye toddangako awo na kulowooza ku kyakukirenzinga mubiri toddangako awo kulowooza ku kintu kyagamba I need to get a supplement mbudaabudde ekibumba kyange naye ng'osoogenda n'ogula cupa ya mitwalo 10 ey'omwenge naye ate bambi ekibumba nga takifuddeeko kyova olaba nti omuntu ku myaka gino tugeze nze oyinza okusanga maybe obucupa buna obwa bbiya mbunywa nembukuba wali nkugereza naye mpaamu akaseera ojja tuuka okulaba nga neemuseba okugisa wali sikyasobola. Zino labako omwana omuwala mu kirabu ng'anywa kuleeti yasima kaakati oyo muweemu obudde ajja tuuka ekiseera nga takyasobola olwaki ekibumba anti basire queen bamalawo bbanga kisebo buli feeze ejjayo ne sire queen waayo bali abakadde bayiika era boolaba abakiwangaaza banoonyerezeeko bali ku supplements okakasa banoonyerezeeko gwe banoonyerezeeko sisi mbaba bagitta
ye abeerayo ku supplements ze ng'amanyi njagenda ne bakyali bange tunywe tukole ki naye nja kukomayo waka nywe chlorophyll wange njoze in cleansing system nja kuddayo waka ndya amakerenda agalimu vitamin E abeere steady gw'olowooza mbuki my friend. Okay. Njagala tumalirize omuntu akola atya Daisy? Okay. Okwewala omugejjo akoza atya? Okay. So nga tumaze okunnyonnyola biri byonna bye tunnyonnyodde, omuntu tumugamba nti ku Dynafarm era naffe tusobola okukola ki? Okukuyamba. Olw'ensonga tuyina different products tuziyina mu categories ez'enjawulo, powder biki ezikuyamba okusala omugejjo n'okukuuma omubiri. Kati ojja kunsanga njagala ku preventinga oba njagala anyway nga bw'okyogedde nti tuyina gye tuyita milk thistle. Milk thistle kiki? Kiwulikika nga amata. Kikola ki? So milk thistle eno eyamba okuba nti eddaabiriza ekibumba kino ne kyezimba oba cells zino ne tuziba nga tuzijjamu obutwa buno bw'oba otaddemu onywedde ki otaddemu excess oba emirimu gy'oba okiwadde tubanga abakigamba nti abakikola service weebale nnyo tubanga abakisaviisinga nti owaayo okoze nnyo okwatayo kati milk thistle makerenda naye bagakola mu kimera. Naye mbutuufu biswaza mbeera n'emmotoka yange nenjitwala ku service after about 2 months oba 1 month ne bagitunu ne bagiyisaamu nenze nimala ate omwaka mulambo oba emyaka n'emyaka nga sigenze kwekyekera tola nti bya buswavu kiswaza mu butuufu kiswaliza ddala bawe gundi tuve wano tuyina kye tuyita garlic capsules ezo tuzikolebwa mu garlic. Zikola ki ezo zisala masavu burning fats burning kwokya amasavu ekirungi ekiziriko nti bwenjimira kati ng'olwaleero nti nagimize naye sinawulira yaŋŋamba mbu mpunya garlic sinawulira yaŋŋamba nti bannaye omwana oyo akawuwu kakola ki awunya katungulu ccumu mpozi n'ekirala tulina gye tuyita noni plus tea eyo bagikola mu kimera ekiyitibwa noni plant kati eyo ekigiriko nti eyamba cells oba obutafaali bw'omubiri gwaffe okweggula ne bukozesa ebirungo bye ziyina okukola ki okukozesa then ekirala neeyambako ekyenda kyaffe okuba nga kitambula buki bulungi nti kitambuza emmere oteekamu n'ofulumya then tuyinayo n'ekirala kye tuyita wheat grass plus chlorophyll. Wheat grass ono yalimu kiri ekirungo kye nagambye ekya fiber mu Luganda sikimanyi ge mazima naye ngenda kukuwa ebintu ebirina fiber okugeza nga nakati oba vegetables ezya kiragala okugeza nga spinach kyemanyi abantu abamu spinach ennaku zino kati bamutegeera ne broccoli abantu bakola ki bamumanyi so ebintu ng'ebyo so nakati wa mugaso ssebo. Ekirala ekireetera bayithawo abantu abamu obutafuna bode system yaabwe emenya mangu emmere waliwo abantu olaba ng'alya omuntu alya naye tagejja oyo aba ali ku kyoyo oyo it is the system nga ye waliwo omusajja gwe mmanyi kife kunya alya naye tagejja yes kati omuntu ye bagiyita metabolic system eba ekuba mangu ki emmere kyateekamu kye bakuba kati omuntu ng'oyo aba yeetaaga n'omuwanga emmere gy'omuwa it is richer in proteins than any other food kwegamba ng'omuwa so omuntu ng'oyo tosobola mwessaako mb'olye naye gojja kuzimbulukuka okole ki ogejje osuke then waliwo endala bagiyita soybean powder. Soybean powder eno erimu ebirungo ebikuyamba okufuna healthy weight gain nga teyeegaseemu masavu mabi
mpozi n'endala ye spirulina powder. Eyo spirulina bagikola mu kimera kya mugayanja ganene. So erimu nutrients, proteins ezizimba omubiri, minerals ze weetaaga, enzymes z'okubanga zikola bulungi ne vitamins okubanga zikola ki bulungi. Okay. Nja kunoonyaako ndowooza twogere ku bano ngenda mu gym kola mu nyama biki okitegeera abo we batya. Yes sebo. Kubanga bangambye ti omusajja omutono olaba nga alya nnyo nga tagejja system ye y'amaanyi ekuba emmere ku speed ya waggulu ya kika kya waggulu beze wangambye. So buli kyateekayo kye bamerengula aba akola abatakola aba akola ne watula obutuuzi bwati ye ku buliri system ebeegaya eri kubanga omuntu ayinza okulya n'ogaana gundi wanaye naye banne n'abamalirawo emmere naye tweyanze nnyo tweyanzege bwe tubadde tukwatagane next time bwe tubadde tukwatagane next time.